kituufu gwe n'ogamba nti kambiwa abantu nabo bakolemu ku kasimbi kulu nnyo kyoyogedde ssebo yes ssebo era ssebo otwala omusa guno okulamusa kwabo n'abatuuliriza n'embeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna paka ku lwokubiri lwa leero amanya nga bulijjo omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bioresearch Prof Bioresearch tusangibwawo ku Equatorio Equatorio abamanyi Equatorio bulungi edda yalinga Uganda Hotel Uganda Hotel eyo kozi yabanga Uganda Hotel awo Uganda Hotel bakadde baffe naddala bali mu diaspora baba bagitegeera bulungi nnyo ate eri wansi w'ekyemmanga waliwo cinema gye bayitanga Norman Cinema kati gye bayita Watoto Watoto Central chache ya abasinga ate bagimanyanga KPC bannange ensi ekyuka atakulaba kunyoma n'olwekyo bw'oyimirirawo ku Norman Cinema oba kati gye tumanyinga Watoto oba ab'omukumi awo gye bamanyanga KPC otunula butunuzi kyemmanga oba otulengera bulungi butereevu mu langi eza bbululu Prof Bioresearch oba otufuna bulungi nnyo yesabo ate abamanyi akatale k'ewa Kiseka omugenzi Dr. Samson Kiseka bwe yajjanjabiranga awo kati batundirawo sipeya oyambuka bwambusi bwoti waggulu oluguudo baluyita Kyaggwe Road yesabo kati awo era oba otufuna bulungi nnyo kugamba tuli ku wakati awo enguudo zino ebbiri zegattire olwa Bombo Road ne Kyaggwe Road yesabo abamanyi enguudo ezo nti Kyaggwe Road ne Bombo Road we zegattire ensonda eyo awe tuli ffe ffennyini tuliwo Prof Bioresearch oba otufuna bulungi nnyo ate ne bwoba oyingidde mu kizimbe tuli ku kisenge 152 152 oba otufuna bulungi awo we twatandikira ssebo naye ng'ekisinga okuba ekikulu twebaza bonna abatugoberera emyaka gyonna sikola kubeebaza kubanga si kwangu tulina okuba nga abakristaayo paka nakati bakyalina okukkiriza nti alina okujja alina okukomawo tebaterebukanga n'olwekyo tutambulira mu kusuubira n'okukkiriza ebintu ebyo bibiri bwe bikuvaako embeera eyinza okutabukamu okusuubira n'okukkiriza olina okuba hopeful omusajja mubayita Martin Luther King Jr. yagamba every day we live by hope buli lunaku tuyimiriddewo lwa kusuubira ebintu bijja kuteera era yagamba nti lukika lumu omuddugavu n'afuga ku Amerika myaka gyayitawo egyetooloola mingi gisoba ne mu 5 naye era oluvannyuma nekituukirira Obama yajja n'olwekyo naffe tulina okuba bwetu tulina okuba n'okukkiriza nti embeera ejja kutereera yesebo naye tetujja kwebaka bwebazi tugambe nti embeera ejja kukola ki nti ejja kutereera tulina okuteekamu amaanyi oli mutuufu tulina okufungiza n'okujjayaga mu buto mu mbeera eyo kyova olaba abantu bawakanya basoma kino ne kiri okulaba nti batuuka kulyembedde era ssebo awo mu nteekateeka Prof Bioresearch naffe mwe tutambulira okubalaga abatuuze oba abannansi nti wano waliwo ekkubo lye tulabye mujje tukole ki tuyite wano tuyite wano ogenda okulaba ng'abazze bakoze ki bazze ekikubo nga kisufu n'amazzi ne banywa ne beeyagala ate nekeera tugamba nti nammwe wadde mwansigalidde waliwo ekkubo eki eddala tuyita mu kyokulwanyisa ekya science kubanga ye tool gye tukozesa ekyokulwanyisa kyaffe affe tetulina mundu tetulina kiwabula tukozesa science oyo era okuwenjula ekkubo ate ne tulaga bannayuganda nti lyerina ekkubo n'olwekyo mu bintu okuwenjula liba kirungi naye akasooka okutuulira mwe muli sukaali
omanyi bagamba nti bw'ogendewa maaso ate weerabira mabega abantu bayinza okuwuliriza kati ebyakakati ate ne beerabira gitandikira oli mutuufu Sukayo ow'obutonde Stevia ffe twamupromotinga wano n'okumintroducinga abatamanyi Stevia gwe muddo oguwoomerera nga guyambye abantu bangi kati bagunywanga kacaayi bateeka ku caayi ng'ate eddagala ne beenywera ne bawoomerwa muddo ogwo n'endokwa twazigaba mu bungi nnyo nzija bwe natandikira nga buli afuna omukebe gw'entaano nga n'endokwa atwala waliwo n'abali mu ndokwa nga 10 tozannyo nakuzannya mwami Kisenyi bantu basimbira ddala nga afuna bufunye bonus anywa caayi wanywa ka Stevia n'abamuwayo endokwa kati yakanywa emikebe 10 abantu banywedde Stevia n'olwekyo tubeebaza abalala bamusimbye sukaali w'obutonde oyo kati ate ffe twamukazaako lya mujuni Stevia kubanga aginnye bangi nkutegeera abantu bwe balaba sente ze basevinze nnyingi nnyo n'olwekyo oyo Stevia gwe twatandikirako era ye Sundown eyasooka nzijukira actually ndowooza oba ku olwo wali wakamala n'okukola ono ow'amazzi yesebo nkajjukira bulungi ng'okombako katono bw'oti n'owulira nga mu kamwa kajjuddemu bujjuzi oyo yennyini oyo no gye twatandikira Stevia naye Sundown yasooka tuli mu ya mukaaga Sundown abalimu bwe bagiwulira balugamba babye ebiki Sundown ye inspiration gye najja ebweru amanyi mwami Kisenyi twasomesanga abantu abo ab'ebweru naye nga obasomesa lweggulo ng'enjuba egwayo Sundown omusana guli mu kugwayo dawn kati nga tebaba na budde emisana bamanyi kati abeeru babeera mu shifuti tebaba na buki budde kati nga shifuti emala kuggwa ne mu meeting olweggulo ne tusomamu ne twogera ku bizinensi era nzijukira bulungi bwe nakomawo n'oŋŋamba ye lwaki nawano tetukitandika ng'abantu we banyuka bajja ne banyumyamu awo we twatandikira Sundown bw'omusomo waliwo abantu nga zaawuliriza naye nga talina budde mu mwaka gwonna nga taba na buki naye n'agamba nti singa ofunirayo olunaku lumu nendiga n'abantu bange n'abaana bange ne famire yange tubaako ebikulu naffe bye tuyiga omwaka ne gulema kuyitako bwe tutyo awo Sundown yatandikira kuba babaawo abantu bagamba obudde siimulina busoma lwa 2 na lwa 6 naye nfunirayo olunaku mwaka kati olw'okusaba kw'abangi eyo Sundown bwetyo bwe yatandika naye nga kuba kusoma kuyiga bintu bipya nakwewa magezi kwewagala nga bwe tugamba ekyuma kiwagala kyuma era nga mu project gye tugenda okusoma emwanyi yo twagimala emwanyi nayo tugenda gisoma okugigattako omutindo kati wiiki ewedde twayogera ku dryer ekaza emisana n'ekiro era dryer eyo tugenda okwogerako olunaku lwaleero nga ne mu Sundown ennaku z'omwezi wakati wa 28 omwezi ogujja n'ennya ne tugenda gisomesa abantu weewaawo bayige okwerwanako kubanga wano obudde businga tetubukozesa tuba ne ssaawa 24 yogenda okulaba nti abantu babeera productive ssaawa 4 zokka okitegeera mu lunaku olinga ssaawa 4 zokka zakolamu ekintu ekirabikako essaawa 2 zonna zimuyitako buki nga zimuyitako buyisi ate nga batugamba nti tozanyisa obudde time is money obudde ze ssente kati n'olwekyo naye nga ogenda okulaba nga mbeera yansi kubanga yandigambye nja kukolera ewaka naye tasobola kukolera waka era nze nsuubira mwami Kisenyi nti ekigenda okubbulula eggwanga lyaffe abantu kwe kufuna kapasite ekolera ewaka ekintu ekyo kikulu nnyo omuntu okubaako ne kakolera ewaka kubanga famire bw'ebanga erina kyekola kitegeeza n'eggwanga ligenda kubeera productive oli mutuufu
kugenda maaso ne family bwe yebako bwebasi n'eggwanga lyonna liba likoze eki lyebase n'olwekyo tutandika okukolera ewaka kubanga ntunulira China eno badde njetegereza engeri gyekulaakulanyemu ababadde baagwa emyaka gyonna nga tebaboogera nako ne mu zisematalo tebaliimu balimu Bagermany Bangereza zirizi bw'otunula zi Berlin Conference China teyaliiwo teyalinayo Berlin Conference bano abasajja bwe bakola scrambled partition of Africa bazizeseze zikirimaanyi kati China eteredde wano nga chairman Mao ye mukulembeze balina omukulembeze bamuyita chairman Mao 1970 ewe yabatereereza naye yabagamba ekintu kimu bannaye tutandika okukolera ewaka actually bateekawo etteeka nti buli maka gateekwa okuba nga galina kye gakola okukifulumya ebweru kitunda buli maka kale n'olaba nti ebbanga si ddene naye ne bakikola ki ne bakikola kati essaawa ya leero ba super power bamukola ensi yonna neewuliriza nnyo naye nga amaanyi bagajje mu makolero gawa kubanga bagamba tukolere waka ni gye tukoze tubigatta mu katale akaawamu baggwanju ifulume ensi yaffe tubitunde mu nsi yonna essaawa ya leero kye bakola kitegeeza naffe Uganda tusobola okukola kyekimu mwami Kisenyi tusobolera ddala okukikola kubanga ate ffe obusobozi weebuli ebikozesebwa bwebiri bye tuyita raw materials tulina workforce abavubuka bangi abali energetic abalina amaanyi kati kyekibadde kibulamu tekinology kubanga abachina bwe bagenda mu nsi endala omanyi bakoleranga mu nsi endala America Europe yonna tekinology era tekinology eyo bamubba mu ngeri nti olulimi lwabwe lwabayamba kubanga omuchina yakopanga formula n'agiwandiika ku kisambi oba ku lugalo ate jjukira ebigambo byabwe bingi nga tosobola kubisoma kwegamba ne bwakiwandiika otomanya ki kyawandiise kubanga kati oluzungu wowandiikira Fatamagofias nga bakutegedde ekigambo kimu kijjula ekigambo kyonna naye omuchina akatiko kamu kokka aba amaze okukiwandiika kati bwe baddayo ewaka ng'amagezi gano bagasomodde ne batandika okufuna tekinology kati b'amaanyi kati ffe waffe kibadde kibulamu tekinology nkuwulira amaanyi weegali naye bikozesebwa weebiri naye tewali tebamanyi kyakukola nabadde nkoze ka video nakakoledde Uganda National Council of Science and Technology waliwo dokita omwe abakulira yasalye nemugamba omanyi kankulondera emiyembe nengikwata nenjijjako ekikuta nenkinyigamu ebizigo ng'ali ku video live ku Zoom nenkolamu ebizigo nendeeta mutabani wange omu yabadde ava mu nnimiro ng'emikono gisiiwuuse nemusiiga ebizigo ku mukono ogumu omulala nesitagusiiga nemulaga engeri olususu lwe gye lutandise okukyukirawo yakubye enduulu naŋŋamba nti ebisigo by'emiyembe tubadde tukanyuga bikanyuge wano mu nsi yaffe kale wulira obugagga obuli omu netugenda e Bungereza netugenda e France netujjayo ebizigo nebyokya abakyala baffe ebibaleetera namakula nkuwulira abakyala ne bafuuka aboolugave tokanga abeddira mbogo namamba nyange naye bonna ne bafuuka bannamakula nkuwulira ne mugamba ekitubonyaabonya tekinology kati kubanga omuntu ensiga aziina naye talina tekinology ngeri gy'asobola kukolamu ki kintu kyonna kati kyekyo kyenkamba bannayuganda nti bannaaye tekinology yatubonyaabonya oba ignorance emyaka gyonna ekozeewo kyokugattako omutindo kubanga buli kintu bwe kyonooneka amangu kitegeeza n'omuwendo ogukivaamu guba mutono nkuwulira ssebo kubanga abadondozi batekinga advantage nagamba nti ono bigenda mu musala
bayingirirawo mu kidibo nga eri owabadde obakoowola nga batunula kyamuli naye kati ennyaanya eno oba okikazizza esobola okubeerawo emyaka 5 wangi ebeerawo emyaka 5 emyaka 5 tosobola kugamba nti obuliddwamu sizoni n'otundira ennyaanya ennyaanya okugikaza tewetaaga genda ku maazi ng'ono mu South Africa eronimu nedda sayansi ali wano kubanga ennyaanya eno giraba erina amazzi mangi ate ennyaanya eno eyonooneka mangu olw'okuba nti erina akabiri katono awutakava y'ennyaanya akabiri katono nnyo birako katono nnyo ate kali pola kayingiza mangu obuwuka ate ne tishu y'ennyaanya eringa sipo etereka mangu ebintu byonna ebinaagivunza ddala salomonera n'obuwuka obulala bungi naye kati bw'ogikaza oba oggyeewo amazzi gali obuwuka mwe bunaakulira naye kati okukaza ennyaanya tojja kuva wano ogisalemu ogiteeke mu musana tekijja kukola kubanga ennyaanya emmyufu egenda kulukakkana nga ya bulaaka eringa kisiriiza nkuwulira ogitwale mu katale bakugerege bakugamba ennyaanya yawa enzirugavu bweti naye nga ekireese obuzibu gundi musana omanyi omusana gulina ekitundu kye bayita ultraviolet UV kyekyo kitwokya n'ogamba musana nga gwokya UV ayokya era yaleeta ne kookolo kyovula bano abazungu bwe baba bazze eno beesiga ebizigo beesiga buto w'ensogasoga beesiga owakabaka njagala UV aleme bayingira n'okwambala shades zino baziyita batya okuggalawo ne baggalawo eno ffe ne tulowooza nti ogwo mulembe n'ekiro abayimbi ne baggalawo oli ali mu kizimbe era n'aggalawo omugaso gwa shades ezo kuprotectinga amaaso from UV ne kati ekiro omusana tegubaayo kati lwaki oba oyambala shades nkuwulira kale bwebityo bitujja biiga mpola ne kati omusana ogwo bw'okaliza mu musana ng'abantu bali nakwata bbaati oba ettundubaayosikako ennyaanya zigenda kuvunda zigenda kubanga enswera zijja kujja zibiike kamasi ate ne UV azokye zifuuke ebisiriiza kati nolaba ate bw'akaliza mu dryer eno eya bulijjo eno gye tubadde naye eya solar dryer ng'olina okulinda omusana gwake n'omusana ne bagwaka guba gukyayaka mu dakiika 2 ogekulaba ng'ekire kinimbus cloud nga olaba ebbugumu terikyawoza ebbugumu lirinnya ne lika ogira ebintu ne bivunda buki ne bivunda buvunzi ng'olyaga natadde mu solar dryer naye ate bivundiddeyo ebivunda kubanga temperature changes oba drops z'amaanyi sana gwaka ate ebire ne bikola ki ne bibikka kati bwe nalaba ebintu ebyo omanyi omuntu research atalina kulebaka era ekibi ekyasaakiriridde omunoonyereza kyasobola okukola ye contentment nti ntuuse okukkiriza ekyo kibi nnyo bakikkiriza nakikkiriza nti namala nti kiwedde teri kuzikiza ozikiza ofudde ozikiza ofudde temuza research amatuufu si bano abadde ofunamu ssente nti n'abagamba namala atekiriyo tobula bali babamu ne versions n'agamba version 1 version 2 series kati gwebuuza Bill Gates ekyatuukawo mu computing abana bayeta eggaali buli kanaku tolina kuzikiza kati mu mbeera eyo bwutazikiza ne tugamba prof bioresearch lwaki tetuyiyayo dryer ng'ekaza emisana n'ekiro ng'ekaza wadde enkuba etonya oba wadde omusana tegwaka wadde ekiro kikutte dryer eyo gye bayita biomass dryer kubanga dryer bwekyo yesobola okukaza ebibala omanya ebibala bibaamu amazzi mangi oluusi agabiremesa okkala
ate bwe bitakala bulungi waliwo kye bayita rancidity ne oxidation ekyokusatu bakiyita enzymatic browning ezo kaza amenvu ne gakyuka kala enzyme ziri ne zikyusa kala kugamba n'olaba nga ate abazungu bagula ebintu bisatu bagula kala ndabika yakyo kala gyena kuba myufu gwe iyo lwakiya ekyuseemu efuuse ya brown ne bagula test engeri ekintu gye kiwooma mwe amenvu gawooma lwaki agago gakayirira ne bagula texture nti amenvu gagoona naye gwe ekikyo lwaki kikalubanyi nakufuna na magalo soka ekikoonekone amannyo sigenda sigaza mu kibuno kati ebyo byonna biomass dry ebikolako nti protectinga ekintu kino kyokaza ekitaasa obutakosebwa nkyukakyuka ya mbeera ya budde ekyokubiri nekuuma ebiriisa biri muki biri mu kimeeto oba kyoli mukaza ekyokusatu nekutaasa omutindo nti enswera tezisobola kujja ne zibiikamu ate ekyokuna ebintu bikala mangu tebirwawo kubanga okukaza amangu ze ssente kati eyo buli maka gandibadde nayo kubanga waka waliwo omuti gwa ffene naye avundira okwo tulima ennyaanya ne zitusala mu kidibo tulina amatooke gengera ennaanansi zivunda tulina ebibala bingi ewaka kati ebintu ebyo w'obikwata n'obikaza ate ofunamu akasente akasingawo kubanga kiro y'ennyaanya enkalu mu US bagitunda $20 $20 enkaze naye nga kiro eyinza okuva mu nnyaanya kiro nga 5 $20 anti kati bw'ogattako omutindo value yayongera okimanyi omanyi ansa gy'owadde abalimi b'ennyaanya kubanga kaakati nga sizoni tugamba nti eriko bulungi praye etandikira mu 2.25 naye ate ng'ekitegeeza nti mu praye musobola okuba nga mulimu kilo ezisoba ne mu 2 kati gw'ogambye nti buli kilo 2 ogambe buli kilo 5 zivaamu kilo emu ey'eggundi enkaze kati mu praye ndoza musobola okuba mulimu simanyi wabeewo akimanyi naye ndoza mulimu ndoza kilo zandibanga ziringa 3 mu praye ennamba kati bw'okaza osobola okufunamu $1,200,000 mu praye emu $1,200,000 emeka 2 ate ng'osigaza omutima gwo omenya ebisinze tuleetera puresha weraliikirira nkutegeera ebintu byeraliikiriza ennyaanya zivunda nkukatula nzenzukira we nalundanga enkoko abasajja b'enkoko abo bajerega mwami Kisenyo abo abantu abo walundanga za nnyama ne batuuka n'asooka n'azikwatamu bw'ati n'agiwuuba bw'atyo ng'olaba ezitanagamba naawe ate omanyi n'ekirala akati nga bw'ogambye nti agikwata n'agiwuuba bw'agiwuuba n'agizzaawo ku ttaka bw'ati nebanga ewunzewunze bwe tinagamba zino no zigenda na kumufaanako tezisobola na kuyimirira so nno ng'agiwuubye buwuubi ngafunye kamunguluze nakugamba simanya ndwadde soko zijjanjabe bali abasajja bali banafuya ata abamuluzi b'enkoko bakimanyi nabukwata bwati nagamba naye nno nandi kuyambye n'abaako gwakubira essimu 13,000 oba bakuyambye nnyo 13,000 kubanga ndaba n'emmere zikulya nnyo kati kumbe akugondodde naye ng'enkoko ziriisiza buki bulungi era kisobola okukaza enkoko
ogikaza n'ogitereka akatale nga bw'onoonya naye kati bataking advantage nti enkoko eno ebeera ekyakulya nkuwulira oba ekyagiriisa maize brand okyagiriisa kati kwe kutaking advantage kati n'ennyanya bwezityo bwe ziri kati abantu bwe bafunye tekinologi ono baba beetaaga okujja mu sundowner tekinologi ono bamukozese kubanga ennyanya ezikaze kyokola ozijjayo n'ozinyikamu mu mazzi dakiika ntono nnyo nga 5 teziwera na kuwera ng'ejjamu ate ng'efuuka fresh ezino z'omaze okukaza okuzizzaayo onnyika bunnyisi mu mazzi ate amazzi ge tuba twajjamu wamma ne gaddamu kati ne gaddamu simple mathematics and logic nkutegedde tewetaaga genda bunaayira ate amazzi gonnyiseemu ge gakola supu nkutegeera g'okozesa okukola supu ate tewetaaga kufuna ate mazzi malala gennyini g'okozesa okukola supu kati ate actually bwe ziba zikazi oli asobola n'okusala wazikubemu ensaano nga mu kifo ky'okugamba nti ate ennyanya tunaamala ebbanga ggwanvu nga tuli mu kugira simanya akakuta kagonde ono ateekamu butesi pawuda ebijiiko 3 ebya pawuda w'ennyaanya ng'ayongeramu mazzi nga supu akwata yesebo ate ennyaanya ezikaze abasajja baffe bonna balina okukasoweza emyaka 45 olina okulya ennyaanya oba oyagala oba tukola ki oba toyagala kubanga ennyaanya zirimu ekiringo kya lycopene ekiyamba okuziyiza kookolo nakyo kiyambako nnyo kyovulaba bannaffe bamagulu meeru mbeetegereza omanyi tulina ku farmers market bwe twatandika ekololo mu international ba diplomats gye babeera bakuba kati nze ndi retired general nalekayo bantu bange twakazanga ennyaanya ne tuziwangamu butto w'entungo nga bazita stagide tomatoes nga bali abazungu baziryanga ku lunch kifo ky'oku okugaaya amayirungi nga alya nnyaanya kifo ky'okugaaya kuba nkuwulira abeera agaaya ki nnyaanya ennyaanya eno gyoyyeeko entungo jjukira entungo etungirira entungo era linnya mwe lyava nti entungo etungirira omubiri awali ebituli byonna egenda ebikola ki ebizibaziba we awali obubwa bwonna egenda ebuziba awali obuzimba egenda ebutereeza kubala abannaffe abo ab'omumambuka entungo yo bagendera eddala mu maaso ddagala ly'amaanyi kubanga ekiyamba entungo okutungirira abantu erimu enzyme Q10 enzyme Q10 nagisomesaako awo yakabi nnyo enzyme yefuga nnyo omubiri n'eguyamba obutalwala n'obeera ne bakibulaba bagiyita the seed of longevity oba oyagala okuwangaala olina okwesiba ku ntungo kati entungo eyo obutto bw'omuyiwaate ku nnyaanya twazitundanga lunch ng'omuntu ajja n'alya n'agaayagaayaako kati nawano njagala kikke mu bantu baffe obeera nako ku ofiisi awo era kati ku proper research tuzirina ennyaanya enkaze ate ennyaanya zaffe tuteekamuko n'ebinyaanya bino ebyaffe ebyedde otabikamu ennyaanya baabisuula ebinyaanya abazungu bayita tamariro tamariro eba ebinyaanya nayo ddagala nkuwulira ssebo aba architects ababa baledi indian baabiryanga nnyo manyi byasibuka eyo baabiryanga nnyo era naffe tulina okukomyawo omuze ogwo gw'okubikaza n'okubikozesa mu maka gaffe kubanga biyamba nnyo okukuwa amaanyi ebibumba omutima obwongo body organism nazo zino zirwala nnyo lwa toxicity naye ebinyaanya ebyo bibiyamba nnyo okugyawo obukyafu obwo oba ne chemicals ezo lwekyo bizinensi y'ennyaanya eno omwami yemu ku example biomass dryer byesobola okukola naye ng'ate tusobola n'okukola ebirala bingi osobola okukaza katugeze osobola okukaza emmwanyi osobola okukaza ebintu ebirala nga bw'olaba kabeji osobola okukaza amenvu osobola okukaza
bogoya osobola okaza envendiirwa ejjobyo osobola okaza n'olumbugu olumbugu olukaza n'olumbugu abantu anti kati bo basalawo baluyigganye naye ate ne batamanya nti ddagala ppitirivu ddagala nnyo omanya kintu ekirwananga okusinga ebintu ebirala tegeeza kirina ebirungo ebyenjawulo ku biri mu birala kikozesa okwerwanaku kati ate ebirungo ebyo tuba tubyetaaga nnyo ekyo olumugu olwo lujja uric acid mu mubiri ate uric acid yasinga otuleetera arthritis yakira tuleetera gawuti atero tuleetera okulumwa kati oyo olumbugu olwo ne kabootongo olumbugu lumukolako n'olwekyo okaza nayo tekinologi osobola okaza ebyennyanja odrya eyo ekyennyanja ne kikala bulungi nnyo mu ssaawa emu kubanga ebyennyanja babismokinga naye bakozesa emiti oluusi egiri poisonous ne bisigalako oxides nitro oxides ezo ez'omutawaana ne carbon monoxide ate ziri poisonous eri cells osobola okaza ebyennyanja osobola okaza ennyama nkuwulira osobola okaza ennyama bajjajjaffe abaagamanga omukalo osobola okaza ennyama ebintu bingi nnyo ebituvundako ewaka ebibala kana n'ogula amapaapaali abaana ne bagaana okugakola ki okugalya okaza buki okaza bukaza ate dryer eno ekozesa briquettes ate briquettes nyangu za kukola twazibasomesa wano mu muggalo ogwasooka ogatta jasi kawunga ka muwogo n'ogattamu olusennyente n'ettaka ly'ekiswa oba ery'ebbumba ng'obumba ng'oyanika mu musana nkulaba edraya eno yeetaagibwa buli omu kubanga kilo 10 si 5 kilo 10 ez'obutiko muvaamu emu enkaze n'agitunda ku mitwalo 8 mitwalo 8 base 8-10 awo batundira ddala kati ate nga osobola okukaza obutiko oba obubaala n'obukuuma nga tebuliimu ttaka n'obusiba bulungi n'obutwala mu supamaketi awo oba otuuse ku katale kennyini osobola okukaza rosemary n'asigalamu akawo nga gosaplayinga wootero zino zonna ez'omu kampala ne restauranti nkuwulira ssebo rosemary waasigala wa kiragala ate ng'alimu akawoowo ddala osobola okukaza omujaaja osobola okukaza ebirungo nga black pepper olaba na Kenya bakaza ne baleeta wano mu supamaketi zaffe gamba kino kinzaali ekitumeriki nakyo ne bakaza ne bakaza rosemary ne bakaza black pepper ne bakaza kadamoni kwegamba ye agenda alima bulimi spices ezo n'afuna wazikaliza obulungi ne bakuguza rosemary grams 45 1,500 ekitegeeza kilo ez'okufunamu obuntu nga bumekaawo nga 2 naaba ng'agifunyemu emitwalo nga 10 naye ng'oli mukaaba katale oli kaaba okuba eno nga kilo wano olya embisi bakolima bukolimi batulimisa naye kakati kamala okubuuza eyo draya bwemba ngifunye kubanga waliwo abantu bambi nga bo nnyumba tukyali mu mpangise enaagendawo si nnene nnyo kubanga ndaba ogamba ekozesa briquettes erabika nnene osinga nene gye tubadde tumanye eya solar dryer si nnene mwami kisenyi yenkana nga firiiji sebo n'abapangisa balina firiiji awo oli mutuufu awo okikubye awo kikubye bw'oba alina firiiji ewaka bwegenda ne solar dryer egendawo bulungi ate eddagala bazeekolere mu sandawuna kyo bulaba ennaku z'omwezi nga 28 paka nga 4 Desemba ddala mu nteekateeka ya SOPs bajje batonotono ayagala mpulaninge bajje baligestaringe sobola okugamba bano Uganda Police nga mukwano gwaffe Soloweni omanyi Soloweni ne luli yajja mu sandawuna eyaggwa
kati njagala tubagambe nti tulina abantu bwe bati 5 bajja kujja ku lunaku bwe luti 15 bwe bati 10 bwe bati naye tusukka 2 bajje bayige dryers kuba sijja kuddamu zisomesa guno mwaka gwenkomako musaddauna bajje bayige nkyawuniikiridda nti bw'oŋŋambye nti ate kati abantu oyagala nze mbadde ndowooza nti ogenda kutulagako obulazi saddauna tetubikola oli asome bagikola batya agenda agyekolere atalina budde atuguleko nkuwulira kati amale atandikewo omulimu ewaka omwana akaze ffene oyo bamusibe bulungi nnyo ennaku zino abaana bannase baleeta ebyuma ebirungi bamutwale wali mu supermarket bamukoleki bamutunde ate jjukira ffene waffe awooma nnyo awoomayira ddala bulungi nnyo ate n'abantu bokka si mu bibala n'abali mu ddagala osobola okukaza omululuuza n'ogutereka ttani namba nkuwulira mu kifo ky'okugunoonyanga buli lunaku mu forest n'osanga ate nga baagufuuyidde bajja balina emitima ennaku zino onogawo nkyasanga baagufuuyidde nga gukaze naye ogunoga n'ogukaza omulundi ki omulundi gumu oza okukaza emboga zivunda zikaza ne zibeerawo otolako obutozi onyika amazzi nga mufumba actually waliwo supermarket y'abachina abasajja bali bannange kye baakola baakaza emboga ne bakaza oba bintu bingi ne bagenda ne babiblendinga ne babiteeka mu bupaketi kati nze bwe nalabako okuli ne ŋŋamba bino ndooza birabika birungo byaki bwe mba ŋŋenda okufumba emboga yange sebo ŋŋenda okukiggulawo nga mulimu obuntuntu okubuteeka mu mazzi tebwazimbulukuka neŋŋamba abasajja bano nga baagenda wala kati ffe bambi twasigala twebase tukyebase ebintu nga bwe twabikola luli era bwe tukyabikola ate jjukira ebintu bino by'okazizza ne draya kati ngeno biomass ekaza emisana n'ekiro bisigaza akawoowo nalaba wano abasomesa bwe baalinga bakola kyoko ng'enkuba bwetonnya kyoka zonna zimbulukuka zonna ne zikulukuta bambi naye olwokuba nti yamatata omwana tafuddeeyo ali mu tepo genda okudda ewaka nti ate ddadde wedda ndi mu kuzannya tepo kati abo bonna oba ogagobye kubanga draya ozogikozesa okukaza kyoko zo ne zikala bulungi nnyo ebintu bingi nnyo bye tusobola okukaza naddala ebyonooneka awaka olaba olosi bwesinga okuva mu maka twagala nnyo okulya obulungi mu maka ebibala abazadde babigula naye abaana tebafaayo ne bivunda ne bikola ki ne bigwawo ebyonooneka kati waba bikazizza ne mukozesa sewaka nebitwala katale tutukira eri food grade so nolwekyo ejja kutuyamba nolwekyo saddawuna nsimbi ziwoome ziwoomere ddala 28 paka nga 4 nkuwulira saddawuna twagala abantu babeereyo tetwagala abantu beekwase ate omukenkufu amagezi yagayina ate n'agasirikira busirikizi n'agasirikira ebintu byange ne bifa abali mu export abantu bagenda mu abali mu export bafiirwa nnyo ebintu bingi byasobola okukaza tusobola okukaza amatooke mwami Kisenyi wano mu Buganda tubakubamu akawunga oli mutuufu mboga mbayo kilo y'amatooke nga kawunga n'oteka butasi mu mazzi neddamu nefuuka ettooke nkuwulira amatooke ne tugakubamu akawunga ne tukola obuugi entujju bwatutyo gwewaawo ebintu bingi nnyo bye tusobola okukaza naye lwakuba nti tekinologiya w'okukaza abadde ne purobulemu emu omusana bukasita gutaaka abo batobeera mu muzannyo naye kati ebyo bivuddewo twaye nekaza emisana n'ekiro eriko sola pano ne baatule etereka amaanyi g'enjuba kati neegatta sola energy evudde mu njuba ne gundi ne biomass energy biomass gemanya gava mu bintu ebivunda kati olaba obusawe buvunda bukola gas biogas koolo n'akola gas ne kati ono biomass ow'emiti wetugenda olusenyente ebyegatta ne bikaza eriko ne control panels osobola okwongeza n'okuggyako speed okupumya ebbugumu okumanya amaanyi g'amasannyalaze gegeesigazza kintu kitufu mwami Kisenyi this is a fourth generation technology ekyo tukirinze ssebo amina
Mudakiika ng'emu nkusiibule. Sentano Uganda bo babereyo mu bungi mu Sundown oba bagimakinge batume omuntu tujja kulaba nga tubawa amagezi gano. Sundown ejja kubaayo ennaku z'omwezi 28 omwezi ogujja paka ganya December. Ate ebintu bingi bye tugenda okusoma mulimu ezo biomass, kamula mwanyi, kola pellets z'enkoko, z'obumyozo ebyennyanja, tugenda kuyiga okukola after gundi genital wash w'abakyala, wali okukola chocolate ne tuwoomerwa ka chocolate. Bintu bingi nnyo bigenda okubeerayo, n'olwekyo tubeereyo. Kambawe namba z'essimu. Abayagala okulya ku kanyanya akakaze ne biomass dryer ku Prof Bio Research weekali. Nayagala dryer naga haza sijja kulinda Sundown nyina okutandikirawo nkazo omulondo gwange. Mulondo gugenda ne guvundirawo ku kibbo ng'abaana bagutambuze kuba ne gukuba ne gujjula enfufu nawe yazo bamu ensanvu. Nkuwulira. Nakola akasente. Tuli ku 0702 06 Yes, sebo. Mu mukaaga. 52. Wow. Eri 0702 06 mu mukaaga 52. Yes, sir. N'endala eri 0779 51 kyenda mu mukaaga 52. Prof Bio Research wotusanga biomass dryer weziri ezo wamu n'ennyanya zikaze zirimu entungo kutowa entungo. Weewaawo sebo. Sobola okuyitawo. Sebo ekyuma kiwagala kyuma. Weewaawo. Zembawagadde. Weebale paka ate wiiki ejja. Wiiki ejja ng'ate wembalindiridde ne mu Sundown nsimbi ziwoomere ddala. Lwaki nedda? Kale, awo nno ne tugamba tutya Sseruganda? Ke kadde kennyini.